Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukomye unatokubanga twejjukanya mu topic yaffe oba musomo gwaffe ogwokubiri oluvannyuma lw'okubanga twategeera oba olyawo olwasookera ddala nga tulabye obujulizi obukwatagana ku busika obw'eddiini Busiraamu oba obw'etteeka okubanga omuntu abutambulirako. Wano ate tukomyewo tujjukanye tulabe ku lesoni zaffe ez'olwaleero, lesoni eno eyakubiri okuva lwe twatandika. Tukomyewo n'okwanjulira ekibiina ekiyitibwa جمعية استشارة الإسلامية للميراث في أوغندا. Ekibiina kino bakiyita Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ekibiina kyatandikibwawo okubeera nga kikuyambako gwe wenna ali eyo na buli yenna omuntu yenna abakyetaaza okuba nga kikuyambako mu mbeera ezikwatagana n'erimu ey'obusika mu kwongera okukumanyisa n'okwongera okukulambululira ng'obusika bw'eddiini Busiraamu bwe butambula kuba oyagala toyagala bwebwetteeka bitulina okuba nga tutambulirako. Nolwekyo tukyekwateko biidhnillahi taala. Ekibiina kino kipya kyakajja okubeera nga kitandikirwawo naddala mu period of COVID-19 we kyatandikira okubeera nga ate kitandika okuweereza eri abantu ku erimu ekwataganako efaananako bwekyo. Nsaba tube nga tukyeyunira mwenna abo abagyetaaze mu kwongera okubeera nga bakumanyisa ngeri ki omuntu gy'okolamu ekiraamo, ngeri ki omuntu gy'ateekeddwa okuba nga asikirwamu, biki ebikulemberwa okubeera nti bikolebwa omuntu ng'afudde n'embeera eddala nnyingi nnyo mu mbeera y'okwagala okutemaatema ne kuba kutemaatema nga tusinziira ku migabo nga Qur'ani bwe yatemaatema ne mu bujulizi bwe twakuwa obwakulembera mu lesoni yaffe eyasooka. Mu lesoni yaffe yano ey'okubiri amannya nga bulijjo Sheikh Omar Sulaiman Kasule nga nyenze azze okuba nga ate nkuweereza ebikwatagana ku busika obw'eddiini Busiraamu. Watopiki yaffe ku sayidi eno tulinayo mu red pen oba mu red writing eno tulinayo taarifu al-fara'id. Taarifu kitegeeza definition of ilmu fara'id, ebyobusika inheritance, definition of inheritance. Obusika bino bitegeeza ki? Ekyokubiri ne tubeera ne al-huquq al-muta'allaqu bit-tarika. Al-huquq al-muta'allaqu bit-tarika. The five rights or the rights governing the wealth of the deceased. Ebintu ebigavaninga omuntu ng'afudde. Wano tubeera ku sayidi eno tubeerayo ne tubayita obusika kyeki. We are asking ourselves, twebuuza obusika kyeki kuba omuntu akyebuuza. Oli manya nti kwe kuleeta omusika najja n'akola bino naye ffe obusika kyeki mu ddiini y'Obusiraamu. Number 2, question ey'okubiri, bintu ki ebiteekeddwa omuntu okubeera nga bitandikirako naddala omuntu singa aba afudde, byoteekeddwa okukolera munno bye biki? Ekisookera ddala tujja kutunulira ilmu al-fara'id tugambe nti huwa ilmu kye bayita ilmu al-fara'id mu lulimi oluwarabu, huwa al-ilmu biqawaidi al-fiqhiyya, mwe muntu okumanya amateeka agafuga ilmu ey'obusika mu essentials ez'Obusiraamu, wal-hisabiyya n'ebibalo ebikwatagana n'erimu eya fara'id allati yutawassalu biha, nga ze zituwa oba zetuyitirako okumanya limaarifati mu kumanya nasibu kulli warithin min attarika, nga tumanya omugabo gwa buli musika yenna mu by'obusika ebiba birekeddwa omufu. Byebibalo yeerimu etulaga okumanya etulambululira mu kumanya ebibalo n'emigabo. Ebibalo ebyo nga bye bituyisaako okumanya emigabo omuntu gwateekeddwa okufuna eri eyo gwalina okusikira mu ebyo by'aba alese mu abo baalina okusikira. Ebyo bayita ilimu al-fara'id. Ne mu taarifaati endala ojja zisangayo baza nti huwa nasibu muqaddaru shar'an, bajja kubikubuulira byonna abamanyi ojja kuba nga obifuna ebyenjawulo taarifaat. Naye nga tulabyeyo kyekyo ye ilmu al-mawarith wa hisaabiha al-mutawassalu ilayha limaarifati nasibu kulli warithin. Ye ilimu eyo ey'ebyobusika etumanyisa ebyobusika n'okumanya ebibalo ne tusobola okumanya emigabo egya buli musika yenna ateekwa okufuna okusikira omuntu mu ebyo omusika by'aba akoze eki gwasikira by'aba akoze eki by'aba alise. Kitegeeza wateekeddwa okuba nga waliwo omusika ne gwagenda okusikira ate nga gwasikira aminako akakwate. Ekyo nno bwe tuba tukimaliriza ne tugenda ate ku biki ebintu ebitaano. Tugenda kulaba 5 things, ebintu ebitaano omuntu byateekeddwa okubeera nga ate abikola oluvannyuma lw'okuba nga munne afudde n'ava mu bulamu obw'ensi. Mu bufunze katono nnyo njagala tulabe nga tukwatako katono biidhnillahi taala ku bintu ebyo bibeere nga ate oba oliawo bitegeerekeka.
ebintu ebitaano. Ekintu ekisooka omuntu kyalina okutandikirako singa munna aba afudde, kyetusokerako ddala bonna abasinga obungi kye bayita tajhiz, okuteekateeka. Number 1, okuteekateeka omufu. Tajhizul mayit, guno n'omusomo mugazi nnyo. Bwe tugamba tajhizul mayit, okuteekateeka omufu, tumuteekateeka tutya? Mu mufu okumuteekateeka mulimu wano wammanga, va mubiri ng'afudde, kati saawa z'okuteekateeka kuziika, amaziika, mulimu amaziika, mulimu yennyini okumuteekateeka, sanda zagenda okwambazibwa, sabbuuni anaamukolako obuwoowo, abanaamunaaza entambula ye, abagenda okumussa mu ntaana, wagenda okuziikibwa, byonna byonna tuba tubigenerayizinze nga tugambye kye bayita omufu okubeera ng'akola ki? Ng'aziikibwa. Kyekino kye tugambye tajhizul mayit, okuteekateeka omufu. Kyekintu ekisookerwako ddala, newankubadde nga bamanyi baayawukanamu mu mbeera eyo, naye nga tukikulembeza naddala singa tuba tusanga ebisigadde tusobola okubikola oluvannyuma, kuba bakigattako abamanyi ne batugamba tekirinaawo obulabe wadde obuzibu bwonna omuntu okutandikira ku kuteekateeka omufu singa waliwo obusobozi obukola byonna oluvannyuma. Ensonga ey'okubiri gye tugamba al-huquuqu al-mutaallaqu bi'ayni tarika. Number 2, al-huquuqu al-mutaallaqu bi'ayni tarika, okugyamu ebintu ebitali bibye. Bibi mu maali ye. Omufu aba afudde, of course tuwangalira mu societies ez'enjawulo. Abantu batwesiga olw'obuvunaanyizibwa tuba tulina, batwesiga olw'amazima ge tubeera nago. Omuntu asobola okuba nga yakuteresa ebintu bye, naye Allah n'agera n'ofa, n'omusooka okufa, oba n'oba ng'ofudde nga ye yafa dda naye nga yakukwasa obuvunaanyizibwa nti gwe olabiriranga ebintu bye, naye n'ofa. Kati nno bw'oba ng'ofudde, mu bintu era bye tutandikirako ekyokubiri kye tuzzaako, mu byobugagga byonna by'obwolese tuggyamu ebintu ebitali bibyo. Ebitali byo bye biki? Oyinza okuba ng'olina ekibanja nga si kikyo naye ng'olina ebyapa byakyo, oba ebyapa by'olina eby'abantu, tubijjamu tetubigabira mu maali etali byo. Oba sowaani, oba kabada, oba kingo birina wuwo naye nga si bibyo. Nolwekyo mukyegendereze nnyo abantu, muleme kubeera nga ate okugaba ebintu by'abantu nga mubigabira mu bafu bammwe nga temugoberedde kumanya oba tebyali byabwe. So mu maali oba mu motoka oba ki be baakuteresa byonna ne tubijjamu ne tubikwasa bannannyini byo ne babeera nga babifuna. Kibagambye ekyokubiri kye tuzzaako. Ekintu ekyokusatu mu mbeera eyo kye tuzzaako oluvannyuma lw'ekyo, al-huquuqu al-mutaallaqu bit-tarikati. الحقوق المتعلق بالتركة, ebintu ebikwatagana oluvannyuma lw'okubanga tulabimu na tajhiz omuntu engeri gye tumuteekateekamu ne tulaba al-huquuq al-mutaallaqu bi'ayni tarika, ebintu ebikwatagana ku muntu bi'ayni tarika, ku bintu biri byalese, ebintu ebikwatagana ku bintu byalese kwe kuggyamu ebyo ebitali bibye. Ekyokusatu الحقوق المتعلق بالتركة وهي الحقوق المرسلة, ebimubanjibwa. Omuntu bw'aba afudde nga situnakola kirala kyonna, wano bonna tukola this is the procedure. Eno y'engeri gye tulina okuba nga tugobereramu nga tunaba na kuba nga tugaba bintu bye wadde okukola ki wadde okubizannyiramu. Ne tubeera mu bintu ne tujjamu ebimuteekateeka, ne tujjamu ebintu ebitali bibi ne tubizzaayo eri bannannyini byo ebyamuteresebwa, ebiterese oba emaali etaliiye oba byalobako buli nvunaanyizibwa naye nga si bibye. Ne tubeera kibayita ebintu al-huquuq al-mutaallaqu bi'ayni tarika, al-huquuq al-mutaallaqu bit-tarika al-mursala, huquuq al-mursala, ebintu ebimubanjibwa mu byobugagga bye fi dhimmati, bino bibeera ye kwennyini bi dhimmati al-mayyit, ye kennyini ng'omuntu ebyo bimubanjibwa ng'amabanja. Wano wagwawo amabanja ag'abantu ebimubanjibwa, amabanja g'abantu, ekintu kyonna kitera amabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mabanja ga Allah omuntu kyakubanja kitegeerekeka, yakuwola omutwalo, yakuwola miliyoni, yakuwola obukadde, yakuwola ki,
yasigala kubanja ku kintu kyonna ebyo byonna tuba tubigasse wamu. Kakati ate tubeera ne amabanja ga Allah. Mu bino tulinamu two. This one is categorized two category. Kirimu emirundi ebiri. Tulina kye bayita ebbanja lya Allah ebbanja lya Allah lyakubanja, ebbanja ly'abantu, ebbanja ly'omuntu. Ebbanja lya Allah, amabanja g'abantu, ebbanja ly'omuntu. Ati omuntu wano ayinza kubanja ati kimanyi bundi obukozi ssente n'ebirala and etc. Wano Allah byayinza okubanja bingi, mulimu okweyama, ebyeyamo. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubanga akubanja ng'olina ekintu kyeweeyama okukola mu Busiraamu, oba ekintu kyeweeyama okubanga ng'okola ng'osuubizza n'okyeyama ku lwa Allah nti nja kukola ekintu bwekityo. Ne bwe ba itikaafu nga wagyeyama, ne bwe kuba kusiiba lunaku nga walweyama, ne bwe kuba ki omutango, emitango kyeki. Nga bwe twakava mu mwezi ogwa Ramadaani, waliwo omuntu nga yeegasse n'omukyala we mu mwezi ogwa Ramadaani emisana, kyateeka ku ye okubanga aliisa ng'asiiba emyezi 2 egy'omuddiringanwa, nga bw'aba takisobola olwo lwasooka n'alyoka alijuminga ku kyokuliisa bamisikini 6. Oba omuntu nga walayira ekintu n'okilayira nga kiwalidde ng'okakasizza ddala mutima gwo kyolayira kyekyo naye nga tokimanyi nti bulimba, n'olayira okukakasa oyo gw'okakasa n'akakasa naye ng'olayidde bulimba. Ekyo okulayira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tajulira ku bulimba. N'olwekyo ekirayiro ekyo mwana wattu gubeera mutango, kiba kigwa mu mutango. Olina okuwa omutango gwakuliisa bamisikini 10 oba kwambaza bamisikini 10 oba okusiba ennaku 3 oba okuta omuddu. So ebyo byonna tubitunulira ate nga abantu mwe tutambulira. Omuntu yenna alina ebintu biteekeddwa okubanga obyegendereza. Amabanja ga Allah ge gano. Zaka ne bw'oba ofudde nga tetunagaba bintu byo tubijjamu, zaka tugijjamu tugisasula eri Obusiraamu. Naddala ebbanga singa liba lituuse lyoyigiweeramu, bw'ofa tugijjamu ne tugikola ki? Hijja yenna omuntu singa aba afudde nga takoze hijja, kyatteeka ku ye okubeera nga essente ze tuzijjamu ne tufuna omuntu asobola omukolera hijja, kubanga yafuna dde obusobozi. Allah yamukakasaako dda nti singa aba afunye obusobozi akwate sente ze agenda akole hijja, alambule ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Naye ofunye obusobozi tosobodde genda ku Kaaba, olwo nno essente ze tusobola tuzijjamu mu maaliyo ne tuziwaayo eri Obusiraamu. So n'ebintu ebirala, wayita mukyala wo azihar, mukyala wo n'omuyita maama wo n'omuyita mukyala wo, ekyo kyonna nagwo mutango. Omuntu ateekeddwa okubanga emitango mingi abamanyi basobola okugitonnyonnyola. Ofudde olinayo olunaku qada, okuliwa amabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala, okuliwa sawm nga obadde olina ennaku z'obanjibwa mu sawm n'ofa, either abaana bo bazikusiibira. Bino byonna abasiraamu tetubizannyirako kuba mu biraamu byaffe birina okubeeramu. Gwe mugaso gw'ekiraamu okulambika obuufu mw'ozooyitira mu ebyo ebikubanjibwa ng'ofudde. Irimu eno Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula ya kitiibwa olw'ensonga nti irimu ekwatagana ku muntu yenna mu bufu bwe, mu kufa kwe. Nga olaba irimu endala yonna gye tulina ekwatagana ku bulamu bwo. Irimu ya mirundi 2, nabbi yagiyita kitundu ku irimu kubanga ekwatagana buli kyonna ekikwatagana ku muntu oluvannyuma lw'okufa. Ate n'esigaddewo gano gakola mu bulamu. N'olwekyo bino byonna omuntu oteekeddwa okubirambika mu kiraamu kyo. Mbakubiriza tubeere n'ebiraamo kubanga bino byonna bwe tubirambise tewali ajja bigoberera, ate ngeri Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kusigala ng'obonerezebwa. Ekintu ekyokuna kye tuddako oluvannyuma lwa bino kye bayita al-wasiyya, ekisuubizo. Kirungi nnyo omuntu okubeera nga bw'abeera Allah muwadde ebyobugagga nga bingi oba nga muwadde ng'alina tali muntu mu bantu abaavu. Kirungi nnyo okulaama ekisuubizo. Ekisuubizo kino kye ki? Mu byobugagga bye n'olaama n'ogaa nti bannaye mu maali yange bwe mbanga nfudde bajjangamu ekyokusatu ne bakiwa, oba ne bakiwa eri Obusiraamu, oba ne bakiwanga abantu gundi, n'oba ng'ogaba. Amakulu okugaba okwo kwakkirizibwa oluvannyuma lw'okufaako ng'okulaamye.
a third of your wealth, ekimu ekyokusatu eky'ebyobugagga byo, kimu kyakusatu eky'ebyobugagga, n'okigaba fi sabiili lbirri wal khayr, n'okiwayo mu kkubo eddungi ery'okubanga ofunamu empeera oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Naye olusitufa ebintu ne bigabibwa ne byonna ne biggwawo, n'osaanawo n'ebintu ne biggwawo, n'osigala nga talinamu kyofunamu mpeera. N'olwekyo ekyokuna ekisuubizo ky'osuubiza eri Obusiraamu okubeera nga obugasa, kubanga kirungi nnyo omuntu aba akifunamu empeera. Ebyobugagga bisigala bikola nga bitambula, byonna ina ababifunye, kuba ekintu kyonna ekimu kiba kikoleddwa nga kyakusigalawo, wakusigala ng'ofuna empeera oluvannyuma lwo. Kino nakyo kikulembezebwa. Ne tulyoka tusemberayo ekintu ekisemberayo ddala ng'ate abantu abasinga obungi mwenna kye mutandikirako, ffenna kye tutandikirako, naye ate nga kikyamu. Kyeki ekyo kye bayita al-irith, obusika. Nga nzizeeko ku pointi ya waggulu, omuntu asobola okugamba ekimu ekyokusatu oba okukkako wansi w'ekyo nga tasobodde ekimu kyakusatu. Kitegeeza nti emmaali yo yonna bw'ebanga yeeno tugitemamu emirundi esatu, ekitundu ekimu kyo kiwaayo eri Obusiraamu. Obusiraamu ne beera nga buganyulwa nakyo, then the rest kino ekiba kisigaddeyo ne kibeera nga kigabibwa abasikaabo. So bw'oba tokisobodde kino osobola okwongera n'otemamu n'ogamba nti kati mpaddeyo kimu kya mukaaga ku mmaali yange. N'owaayo ekimu eky'omukaaga ku mmaali yo ne kibeera nga kyekigenda eri obuki, ekigenda eri Obusiraamu. Kyonna ky'oba osobodde, alimuhimu si abakiganyulwamu si balala wabula gwe nannyini mmaali bw'omufu agenda okufa. Ekirala kye tusembyayo kye kino kye bayise al-irith, obusika. Kati nno bino byonna ebina, out of these four, ne tulyoka tutulimatemu obugagga nga tutubugabira abaana bo, abasikaabo, omuli abaana bo, bakyala bo, taatawo ne maama wo, bwe babeera nga weebali, tewali mulala yenna gwe tuleeta, abo bokka abantu abo abataano we bakola ki, be bakulembezebwa. N'olwekyo bye bintu bitaano. Ne tulyoka tumanya nti nga tugoberera emigabo gino emeka, emigabo gyaffe omukaaga, omuli omugabo ogw'ekimu ekyokubiri, bano we bagwa nga tusinziira ku migabo gyabwe okuva mu Quran. Ne tugenda n'ekimu ekyokusatu, ne tugenda mu kimu ekyokuna, ne tugenda mu bibiri ebyokusatu, ne tugenda mu kimu ekyomunaana, ne tugenda mu kimu ekyokumeka ekyomukaaga. Gino gy'emigabo tuba tugenda kugabira abasikaabo emmaali nga tusinziira ku gino emigabo. Abawala, abalenzi, bataata, bakyala bo bonna oba bbaawo bonna tubeera nga tubagabira emmaali ng'olutugubira gino emigabo. Ku mmaali ebeesigaddewo nga bino ebina biggiddwako. This is the last one. Kino kyekisemberayo ddala. N'olwekyo okuggyamu ebiteekateeka omufu bw'aba afudde, ebikola ku maziika byonna. Si mmere ya lumbe, nedda, saagala mufune bubi. Omufu ye nga ye pasono, nga tumugulira essanda, nga tumugulira kotoni, sabbuuni, bikiisa byonna nga tubijja mu mmaali ye, tekirina bwa haramu, kyekisinga n'obulungi. Ekyokubiri, ne tunoonya aw'okumuziika. Abantu abazimu baziikirwa mulimba, tusasulayo ssente. Omufu bw'aba alina ng'alese ssente, byonna bikozesebwa mu mmaali ye. Entambula, emmotoka egenda okumutwala epangisibwa. Tuyinza n'okusalawo tusasula abagenda okukola ki? Okukola ku byamaziika ng'aba funeral services, naddala ez'Obusiraamu nga nnungi. Byonna bikolebwa bw'aba ng'alese. N'olwekyo okukola enteekateeka y'okufaako ng'ofudde tekirina bwa mutawaana, omuntu asobola okuba ng'abikola ki? Nga abikola. Ekirala, okuggyamu ebintu ebitali bibye mu mmaali ye nga temunnagaba. Bino byonna ng'ebisiga tunabikola, tusooka kuggyamu ebintu ebitali bibyo, kuba rights ezitali zizo tosobola kuzizannyiramu. Byonna tubiggyamu ne tubiwa bannannyini byo, ne tulyoka tubiringa n'ebyo ebibyo personal. Ne tulyoka tuggyamu ekyokusatu kibayita ebimu amabanja agamubanjibwa ga mirundi ebiri. Gano ga mirundi ebiri, tugambe ga mirundi ebiri, emu ku sayidi ya Allah n'eddala ku sayidi y'abantu. Omuntu kyakubanja oba alina ekintu kyonna kyakubanja kimuweebwa, oba ssente ze zakubanja zimuweebwa. Bwe tugenda ku sayidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, amabanja ga Allah gamu ku go ge gano. Mwe muli ebyeyamo byeweeyama, okweyama. N'olwekyo okweyama bannange liba bbanja, newankubadde oba ofudde liba bbanja ng'omuntu ng'akwewozeeko. Ebbanja ery'okweyama, oba weeyama soda ku mbaga ya gundi n'obakakasa nti ogenda kubowa n'okyeyama nti bannange bimuweebwa newankubadde embaga yaggwa dda. N'olwekyo emitango ze penalties z'oba olina okuwa ng'okoze ensobi mu Busiraamu. Omuntu agenze mu hijja ne yegatta n'omukyala nga tahalluli tennaggwa, tannaba kubeera nga ava mikolo mizo za hajji. N'olwekyo ateekeddwa okusiiba, nateekeddwa okusala eŋŋamiya. Ebyo byonna byonna omuntu olina okubiwandiika mu kiraamo kyo, bikolerwe oluvannyuma obanga tobikoze.
zaka abantu mugayala okugiwa ennaku ne zituuka ne ziyitawo oluusi ne mufa nga temuggyemu zaka. Ebyo byonna byonna bwobanga obadde ogiwange ebadde egobererwa mu bipapula byebadde osusulyako zaka tubijjamu ne tubeera nga tusasulayo zaka eyo. Ekirala hajji oba hijja. Hijja omuntu nga watuuka okukola hijja nga Allah yakukakasako dda hijja naddala mu abalina ssente nga temunnabazikola Allah nakakwera n'ofa essente ezo bannange tuzijjamu si zaabasikaabo kuba liri tteeka. Gojja kubonerezebwa lwa kwekuluntaza naye ezo ssente zijjibwamu si zaffe abasiraamu tuzijjamu ne tukolera hijja eri abalondeddwa kwabo abakola hijja ne zimuwebwa n'agenda akola hijja ku lulwo okubeera nga Allah akuggyako ebbanja eryo ate akubonerezebwa kwekuluntaza. Okuliwa amabanja ge mulina okuliwa eba eswala nga zikubanjibwa mathalan gulo tewasadde naye nga wafudde oba tukakasa nti gulo tewasadde normally nga tewasadde naye nga kitegerekeka noba nga obadde wakakyogera Allah n'akutwala mwana wattu falillahi wa biha wa ni'ma eswala egenda kubanjibwa. Okusiiba nga tosiibye oba tewasiibye ekisibe ky'etteeka noba nga tewasiibye olinamu ennaku z'omisingamu abantu bo abaana bo beba bakulembezebwa okubeera nga ensonga eyo banyimirawo okubeera nga ate mwana wattu bakola ki nga baliwa ensonga efaananako bwetyo. N'olwekyo bye bimu ku bintu bye tulabye olunaku olwaleero ebikwatagana n'ensonga ezo okubeera nga ate mwana wattu ensonga ezo zikola ki zitwalibwa nga nkulu nnyo. Nsaba Allah tabarakahu wa ta'ala abeere nga abagasira ebigambo ebyo. Anaaba yeetaaga okumanya ku nsonga eno essimu zaffe kansembeera okuziwandiika osobola okuyita ku ssimu zino wammanga 077 3 51 81 60 oba oyinza okuyita ku 076 703 33 7998. Essimu ezo bw'obanga ozikubyeko obutereevu osobola okuba nga toofuna ebisingakaawo biidhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.